Kitegeera bw'osanga omusajja nga mugagga tandika okumubba, tandika okuba pulaani. Njagala otegere nti omukwano gunyuma wano nga gwakatandika, naye once you stay with a person like 4 to 5 years, naddala mmwe abakazi mmwe baleze idiots, temwagala kukola. Osanze omusajja n'ebyobugagga bwe and you think mbu olw'okuba he has wedded you, akwanjudde biki mbu is going to stay with you forever. Tebiriiyo. There is no forever. So gwe ng'oli eyo ng'olina omusajja omugagga, tandikira omupulaaningira engeri gy'ogenda omubba, tandika okubbira abaana bye ebyobugagga. N'oba omusajja mu abaana 10 tandika okubba. Kati gwe alina omusajja nga mwavu. Mukwano, omusajja oyo nga teweekakasa olina ebintu by'oyinza okukeberako oyo omusajja n'omanya nti kati ono omusajja ye mutuufu okuba naye, newabeera mwavu wagaggawala tasobola kundeka. Ebintu ebyo bitono nnyo. Kati nganze oddira bbange n'ogamba baby this is 15 million, nze bange mwa 15 million, ngamba baby zino 15 million, genda ozinterekere. N'azitereka n'atajjaako kikumi, bati aba asobola okugenda. Kati omusajja abeera mwesimbu. Ate abakyala tokulaakulanya musajja gw'osanze nga mwavu. Kaleke kafe obwavu bwako. Kaleke kabeere kubanga nze ndabye obusajja obwavu nga bakagala kaavu nnyo ate we kafunamu ku ssente ne kafuna omukazi omulala. Abakyala, guno olunaku lw'abakyala, open your eyes. Let your eyes stay open and wide. Tolowooza nti obeera watuuka. Abakyala be hard working. Abakyala gwe wennyini weeyagale. Clap the hands, weekubira engalo. Abakyala motivate yourself. Tufune abakazi abatu inspiring nga ba Oprah Winfrey. Ogambe nti ng'ono yakikola. Ffe bwe tuli we single mother, I'm a single mother of 4, but see me. Kitegeera. See me, look at me. I'm conquering.